bw'oba oyagala olutalo yogera ku kya General Museveni okubeera nti tali fiiti kubeera mu ntebe eyo ey'obwa pulezidenti oba okufuga eggwanga lino erya Uganda. Era Ssemujju Nganda kino yakireese ku fulo ya palamenti ekyokubeera nti General Museveni alina okubeera nga akeberebwa medical check-ups, babeere nga bamukeberakebera nti omusajja sobola okuba nga abasawo bakebera ne bagamba zino engalo ziri mmeka, ku makya walidde ki, oyinza okuba walidde General Museveni ateera kulya ki, yagamba kalo muwogo ekipooli, walidde ki ng'ekipooli tokijjukira naye nga nakyo wakiridde. Katonga bagamba omusajja takyajjukira nakye yalidde ku makya. Kakati embeera efaanaganako bw'etyo gye ya Ssemujju bw'atyo yakasuse ejjinja mu kisaka, ejjinja mu kasaka ti General Museveni balina okubeera nga bamukebera. Tuyinza okuba nga tuli awo omusajja nga ebintu takyasobola kubeera nga abijjukira nga ebitambula. Jjukira nti abantu oba ensonda nnyingi zibadde nga zijja zitugamba nti eggwanga lino General Museveni si yalifuga, Muhoozi yalifuga. Eyo njogera mubadde nga mujja mugiwulira. Era ddi Muhoozi n'atukakasa n'atugamba nti teri kigenda mu maaso wano nga takola ki, nga takimanyi. Kakati Ssemujju bamaze ne bamuddamu, era Deputy Speaker wa Parliament Thomas Tayebwa n'abalala bonna nga batuwa ensonga ze batuwa lwaki munnange General Museveni talina kubeera nga bamukebera oba ebintu abimulungula bulungi mu bwongo oba abijjukira oba ali fiiti okubeera nga afuga eggwanga lino, bo nga batukakasa ne babwa ensonga zaabwe. Era olunaku lwabadde lwakubiri Thomas Tayebwa yabadde munnange atuuzizza palamenti, era nga bwe batyo babadde nga basiima wamu n'okujaguza General Museveni okubeera nga awezezza emyaka 8 ensonga mu palamenti olwo bagisiinyaako. Kati olwo omubaka owakira municipality Ibrahim Ssemujju Nganda n'agamba nti General Museveni yali badde bamukebera entakera, bamuteeka ku frequent medical check-ups, era nga baagala kulaba fitness ye nti ddala atuukiridde okubeera nga yakulembera eggwanga lino. Tayebwa yabadde atuuzizza olutuula lwa palamenti era nga babadde bakakomawo mu luwummula lwa wiikisi 2 bw'atyo naggulawo discussion ku nsonga eyo, era yabadde annyonnyola nga ye atendereza General Museveni okubeera nti nno ali sharp, alina sharp memory, era n'okubeera nti akyasobola okubeera ng'akulembera eggwanga lino ku myaka 8. Yagambye nti abamu ku ffe abali mu haafu y'emyaka gy'alina kumpi tulinga abali mu myaka gye, era ezo lessons oba byakuyiga bye tulina okubeera nga tutunuulira ennyo mu nsonga z'okubeera fit, mu nsonga ya fitness. Era butya bw'asobodde okubeera nga yeekuuma nga mulamu. N'agamba nti on a personal note nga tuvudde ku byobufuzi, Tayebwa ng'atugamba nti politics asobola okubeerawo naye mu kyokwerabirira ekyo kya mugaso nnyo, era tulina okuba nga tutwala ekizampo nti omuntu ku myaka 8 nti akola kyonna kyasobola okubeera nga ali fit era ng'alaga nti mulamu, nga alina ne sharp memory, buli kimu akijjukira mu budde, tawungawunga, era ng'emirimu gy'agikola kinnawadda effectively. Ekyo bannange kyesiimisa. Tayebwa ng'ayogera. Kakati omukyala omu MP ono wa Pakwaki Jane ava Pachuto wamu ne Ssemujju Nganda bano munnange bagambye baleeta ekiteeso nti abavubuka ba palamenti wamu ne General Museveni balina okubeera nga
babateeka ku medical check-ups eza buli kaseera, babakeberakebera waakiri mu myezi oba 6 babakebere. Era omukyalo ono Miss Pachuto yagambye nti kyalibadde kirungi nnyo kiteekebwewo nga abakulembeze bonna okumala akaseera bakebererwa obw'emyezi 6 nti tulina insurance wano. Naye singa twali tulina abasawo abajja wano okubeera nga batukebera ku lw'endwadde ezimu. Era yabadde ayogera nga asinziira ku mukyala Sarah Mateke, minisita eyafudde ng'abadde atambula mulwadde obuulyewo nga tamanyi. Kati Ssemujju naye awo wennyini n'agamba nti General Museveni alina okubeera nga bamuteeka ku medical check-ups nga bayisewo ebbanga etegana kebera buli mwezi okulaba oba ali fiiti ddala obulamu bwe embeera gye bulimu asaanidde okubeera pulezidenti, kubanga ekyokulabirako nti pulezidenti wa America Joe Biden ono munnange yasabibwa mu ddembe nti aleme munnange kubeera nga yeetaba mu kalulu akabindabinda ku myaka gy'alina 81. Kati naga tulina pulezidenti wano alina emyaka 80 naye era tumulaba ajja asalawo mu ngeri y'ekibwatukira ebintu bwatu bwabisalawo mu ngeri yeewuunyisa. Kati olwo munnange njagala palamenti ekiteekewo nti pulezidenti babeere nga bamuteeka ku periodical mental and physical tests. Bamukebiri musajja bamukebiri mwene bwobwa katugeze nga muli mu ringi muli mu kuzanya bikonde bamanyi okukuteerawo engalo bakubye panchi refu gyasuubira okuba nti tekulese kyekimu kuteerawo engalo ziri mmeka akubalira onzero mugamba nti ezo ziri 5 kugamba kale aba akubalira bubalize bubbiri bwatyo naye kiteeberezebwa okubeera nti oba tokyalaba wakeberakebera bwazula ntokyalaba bulungi nnyo oba tokyategeera bulungi nnyo owunzewunzeemu nga fight ekoma eba knockout. Kati General Museveni tulina okuba nga tumukeberakebera tulabe musajja ono ddala mentally ebintu akyabitegeera oba Ssemujju yagamba nti olumu asalawo ebintu mu ngeri yeewuunyisa. Kakati awo olutalo ne lutandika kikyoyogerako ekyo abasajja bagenda okugamba nti golooza yafuga. Era omubaka owa Matheniko County John Baptist Loki ono yategeezezza n'agamba nti tekyetaagisa Museveni kubeera nga bamuteeka ku test cells bamukebera oba ategeera bulungi nga ne body fitness yeeyo. Kakati ono agamba nti Ssemujju Nganda ageza kutegeeza nti omusajja ow'emyaka 80 tasobola kubeera ng'afuga eggwanga lino ng'alikulembera, tasobola kubeera ng'areasoninga ng'amulungula ebintu mu butuufu bwabyo. America byo weebeera nga munnange omuntu w'emyaka 80 erina okuba ng'emukeberakebera medically. Ffe pulezidenti waffe tannaba kulaga sayini zonna zakulemererwa. Kati olwo ye Deputy Speaker Tayebwa yabadde asirise era yagambye nti mumanyi ebintu bya Ssemujju nabagambako gye buvuddeko nti ebya Ssemujju ne General Museveni ensonga zaabwe nga bajenero era beesootinga onootinga akantu ako naye General Museveni akola bulungi talina buzibu bwonna. Deputy Speaker bwe yayogedde yagambye nti Ssemujju ne Museveni ensonga zaabwe bazikwasaganya nga bajenerozi era beesootinga bo ng'abantu. Ssemujju yalemeddeko n'agamba nti kino tukikola mutima mulungi kubanga abakola constitution baateekamu article nti emyaka 75 kasamunango giweza oba takyasobola kubeera pulezidenti awo okoma.
agamba nti yali mu Constituency Assembly era n'ategeeza nti ne General Museveni kennyini Ssemujju agamba nti yajjako wano mu Parliament ng'akyali munnamawulire ne bakola interview ku General Museveni. General Museveni n'agamba nti ku myaka 75 ng'ogiwezezza oba okooye. Era ne yeebuuza n'agamba nti omuntu atajjukira nti ne bank oba Central Bank terina governor, tajjukira Central Bank terina governor. Kakati olwo munnange mu kuwolereza emyaka gya General Museveni Minister wa Information, Communication and Technology and National Guidance, Dr. Chris Baryomunsi yavuddeyo n'agamba nti General Museveni muganda wange akyali fit okubeera mu ofiisi, nti kino nkyogera nga nze medical personnel naye nga ye dokita we, nti General Museveni nti ayinza okuba nga awezeza emyaka 8 naye munnange akyali muto. N'agamba nti n'ekirala okusinziira Constitution balonzi be basalawo, naye nga balonzi be basalawo. N'agamba nti General Museveni okubeera nga awezeza emyaka egyo oba akuze, kati balonzi babeera okubeera nga baseesinga nti oba akyalina amaanyi okubeera nga afuga eggwanga lino oba nedda. N'ekibuuzo nti abalonzi be basalawo. Deputy Press Secretary to President Museveni omukulu Farouk Kirunda nga bulijjo ono yafukakasa n'atugamba nti obusobozi bwa General Museveni y'ensonga lwaki abantu bamulonda, nti okulaga nti asobola, ensonga lwaki bannayuganda bamulonda basigala bakyamulonda. Era ye ng'agamba nti abantu balonda General Museveni bamwagala mukubanga alina experience, alina amagezi ate mwesimbu, era mbu ayagala nnyo omulimu gwe. Era bw'atyo n'ateekawo challenge Ssemujju Nganda nti bw'aba ddala akakasa Museveni tali fiiti, kale leka mwesimbemu bagende 1-on-1 batandika okubeera nga bakuba zi press-ups. Katambi ako mukajjukira nga yeetooloola mu nnyumba ng'ate yanozikuba mu era ndosuubira okuba nga n'atera okuddamu okuzikuba, naye kuwona obulungi teziwera 3 ne bwoba ofa, tezijja wera. Kakati mbu Ssemujju Nganda alina okubeera nti tulabayo akatambi ako nga basootinga ensonga zaabwe, kubanga sipiika atugambye nti bano ensonga zaabwe batera zeesootingira. Kakati awo ndowooza tunaalabira nga Ssemujju versus General Museveni mu fitness nga fuulu munnange tweroolera tulabe ani asinga okuba press-ups, sit-ups. Naye wano mu Uganda ndowooza President akyasinza okubeera fit Idi Amin, kubanga Idi Amin yali munnabyamizannyo, kubanga yaliko champion wa East Africa mu bikonde heavyweight emyaka 7 egiddiringana. Sobola okuba ndowooza President akyasinza okubeera fit wano mu Africa. Mu Uganda, kaŋŋambe bwe nti mu Uganda